Museveni n'afuna baminisita be. Mumanyi Museveni mu baminisita be asinga obusirugu asinga okwesiga. Kyabola bayasindika bannabanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta Babbala mu kuwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa embi mu ffe tasobola kukola nabbanja Babbala mu Amisa Kabanda kye yakola. Amisa Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobuseegu mu sawumu. Kola muyeseewuunya kotu mumanyi. Amisa Kabanda okay, mumanyi entegeeraye naye twali mu sawumu for God's sake. Oye namanya mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakomo okukadiwa, jakomo okugwamu ensonyi, jakomo okadiwa, jakomo okubeera unculture. Yes, oli ku Yugi Update TV. Osinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message. Bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebitabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange,
mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.